the mist. Ne Hajat Madinah Ssebulondo era nga kyatumiza olugendo lwe twagendedde mu Bulango munnange nga atugamba nti mami we yali so strict kyokka ate nno tabyejjusa yamukubanga yakola biki naye byonna tabyejjusa agamba yenkuza entuufu ey'abaana era nga mu kaseera bwe yalina ng'okuuta essepiki ng'olina ogikuuta n'ogyerabamu Ssebo ng'ogyerabamu essepiki ekyakulumanga ennyo mu buto bwo bagwa obutamanya nnyo kwe otya mumubuuza naye nga wandimubuuzizza njeraba mutogenda gizaako mmere kwogenda ogizza ogikuuta ogiteekamu nva gizzaako naye osobola kugikuuta nevaako ire esaanika eryagenza okumanyi nga ogisubirako egendako esaanika naye ng'olina gikuuta nemala ogyerabamu ate n'ogizza ku mmere mpulira ate nenkyaba otyo kaakati mbeera bwekyo muzadde wange yali muzadde muzibu nnyo nga muyonjo nnyo kati ekirala kyeyalina kye namutendangako yennyumba ye mwabeera ekigere ekigendayo omulundi gumu nekidda embabega mu siripa mbulwaki Madina mwana gwe ennyumba yange totagisimbula bulungi nyabo yankuba nengera maama ebigere tebikyali nnya kati era nga bambi nga namutuuma yerayera wajja waati yerayera wuyo akomyewo olujja lwa ttaka olina oddwera dina enfuufu eno neggwako ene kusigalako liri erikutte Madina enfuufu eno yasigaddewo etya wano jangu Madina ogyerawo ng'olina okukola ki ng'olina okwerawo okugyerawo era nga bwajja kati kwe yava ave ku bukambwe bwonna abuwummuze wansi agambe bulabika obukambwe bususse nga nkuze ntegeera bulungi n'emyaka gyange era nga 16 ntalya mmere esiridde ebbanga lyonna maama kakati munne nga njifumba nga ntuula eri nga nnyumya ng'esirira kati nga njijjanga ennyumba ewunya kati nga njijjula emmere nga njijjamu nga njoza nga njoza ebiri byetaddemu ng'olowooza nti takiwulire kati bwe nagizaamu nenjija mu ddiiro nenkwata dduumu nemufuuyira enju yonna dduumu onatta ensiri akawowo k'emmere kabule nga twakifumbira munda ate laba bwayingirirawo Madina dduumu abadaki bikontana dduumu n'akawowo k'emmere esiridde teyaddamu oba kukola bukambwe bususse namanya kisusse yalaba okutya nagamu omuntu oba kati ekyo n'akita naye era nga siwita ya mmere esiridde bwebaawo kati okumalamu edda lwamulina okuddamu n'ofumba endala kale bambi nga era tajulya ate ng'era naye era yalina ssente kubanga emmere okusirira ne mugijjawo ate ne mukola endala yalina naye nga munange nga ebintu bye omuntu muyonjo nnyo ate ng'afumba bulungi nnyo namanya nti yali afumba bulungi nnyo mwannyinaze mwannyinaze ye mukulu Anko Seeguya yajja ewange twali tukyali kawempe gye twava okujja wano ne mugamba Anko Seeguya nkuwa emmere wafumbye envaaki ne mugamba kyennyanja ekyo kyennyanja nakiryanga wantu wamuwa maama wange era siitera kulya kyennyanja ne mugamba nti kati yafa kale mala gampa ne mmuwa n'agamba kaleko naye nze sina muntu asobola kunfuna kyennyanja nga kiki ate nga nange ng'ate nze manyi sirya bintu ebyo byanva nja enva ezikutte dayika ebijanjaalo biki nga nange nalyanga ebijanjaalo nga mbirya wa maama wange nimanya nti ndidde ebijanjaalo ng'eri ewalala tebiba bijanjaalo biba byefaanaanyiriza ebiseera ebyo nga nfumbiddwa mwafa nga bwemanyi etonda baana bangi nga Hajja alinawo bwe twafuna emmotoka yaffe nga alina okumvuga nga buli wa mukaaga nga maama akimanyi buli wa mukaaga alina okufumba enva nga za bijanjaalo ogenda obiri ewa maama katuddewo wali ng'ofumbirwa Haji baamala ne bakomawo ne bakuwasa ku myaka emeka ku myaka bayinza omusiba oba nkaddiye nnyo naye bajja musiba ku myaka 16 kitundu ng'olonzize era ng'oyingira amaka yali yazimba oba mwali mutandika butandisi yali muzigo gwe bwayise eyo tewatya kuyingira muzigo omuzigo nali saagutya kola ningumanyi naye omuzigo gwandibadde awo ne bekunimiza embaga embaga yali etya munange embaga tekwati yali mbaga naye kwali kubajja ne banjula ne batuwoowa n'owoowa omwana wo ne bamuleeta munnange kutuuka gye bantwala embaga ya bidomola
bakuba bino ebidomola bye twasangawo ly'ettaali lya bidomola kati waliwo amuyita mutabani we mwana wa ssengawe yatuuka mu mmotoka n'atuleeta best man aliko Haji ye mukadde nnyo ye mukulu w'ono ate ng'era mukaddeko bannange ekyo nakyo kati muno mwe nagenda akula nekinyiiza ne ŋŋamba ye omuntu akutira best man omukadde naye nga yali best man kati embaga yaffe y'ebidomola nini n'enfumba ne kati baagabula ki ebyokulya nasangawo bazaali kipa za soda nga mmeka nga basitadde kameeza keeki yali ki aba waaliwo keeki sijjukira nakujjukira oba gwali mugaati ndowooza ebintuntu bwe bityo oba mugaati oba bwe twamala ne tulya emmere mu kazigo kaffe etutandikirawo akazigo mukazigo mwalimu ki yalina ku tv yali awo yali amaze okukolamukko yali akuzeemu kuba yali apangisa akazigo kamu n'awalandirodi n'azimbako emabega ekisenge ekirala n'afuna ebisenge bibiri olwa nti ng'awasizza ng'agenda kuwasa kati nga dayiningi ke mwe kali buno nga bumanyi busaidi boodi babuyita mu bukatu ezimba obwo bwali nga butini nga namwe nga omuzigo mulungi nga embeera nga simbi nnyo nga bwe wandigambye obufumbo osobodde otya okutambuza era ofumbye ebbanga kinnyabo nze nno nga nfumbye kuba nyina n'omuzzukulu kati jjajja mutiini ndowooza era abaana abazzukulu bange bampita jjajja mutiini jjajja mutiini kaakati emyaka gigenda mu 28 bwe gityawo kuba bali 19 oba 92 nga ggwako mu Desemba ngeri watyawo kati giri emyaka awo nga 28 webale kufumba fumbo si bwangu sanita si bwangu nze nkimanyi ofumbye oba buli musende oba temuli era tebubulamu bikusumbuwa mutwe kituufu naye bwenna bibeera bugumiikiriza otandika otya okukola wali obeera waka oba watandikirawo okukola ng'ofumbiddwa era watandikira mu mulimu ki nabeerawo ewaka nembeerawo okumala ebbanga n'ozaala nezaala kati netuvaayo eri muzigo netujja ekawempe twasooka kuzimba obozikoota netujjawo ekawempe netubeerawo era nawo nga sikola kale okukola kwange ennyo maama wange yamala kufa luli maama yalinga akufaako nnyo so ekyo naye nabeerangawo kale ndoza kyekimu ebudde bwange nabuwanganye maama wange nga buli wa mukaaga nnyina okugendayo netunyumyamu so omwami wange kimwebazaako buntu bulamu ng'akimanyi ngaetteeka nti buli wa mukaaga negendayo nenyumyako ne maama wange kuba nze yali mukwano gwange kakati wadde yakuutisanga esepiki yali munno munnange bwe nakula nendaba nga kyali kirungi bwe nabeeranga muzigo nga muyonjo kati basenga ba Haji bajja baali aba babiri bantu bakulu bagamba omwana omutono bannange bagamba bwe baba bwe bagamba abalala ndega ne mutabani waabwe omwana omuntu balanga muyonjo oyingira mu nju yonna yonna ekola ki temagana bweti kale so ebintu ebimu abaana bagamba tuba tulugunya naye obiraba okuze ng'obifunyemu okusinziira emyaka gye nafumbirirwako nakiki ekyaliwo olaba nga okuvuganya kwali kungi okubanga nasobola okuvuganyamu eyo embeera nga buli kimu kisoboka mba nsobola okukikola akati nembeera mama wange yafa bisamanye mufumbo bbanga ddene kuba omuzahara oyo yalina emyaka ndoza nga agenda kwezi 2 mama wange emyaka 2 we yafiira kati luli ndoza ekyangaananga ennyo n'okukola nze nga sente yange yonna gye nkuŋŋaanya ya kameeza eba ya mama wange wafisanga kameeza kati naye bwe yafa tasikyana kyagikozesa nnyo nentandika okusonda so n'okuwubaala okwo n'okuwubaala mugamba ngenda kutandika kukola abaami abasinga tebaagala bakyala ndowooza kukola kati nensooka nze nno nze goolaba nakugambye nze nakula nga kale ndoza nga ndi mukozi muyaŋŋaana okukola saatawaanayo nenoonya omukozi nemuleeta nenetwala mu wino anti nakuyira mu ndeebe kyala ninakigirangawo mu kisenyi wansi nze nga mu Kampala sina simanyi otegeerawo bulungi nenetwala mu wino era Allah nga anaakuwa kubongo yabukuwa ndowooza kituufu nenetuukira mu wino nembuuza omuntu nti owange osiba etya bulungi omuwooza waawa naaliwa
nti omuwooza omwagaza kinti anti nkugambye njagala muwooza nti oyo omwami gundi namundaga nemunoonya nemugamba sebo njagala kifo nti ekifo nga tolina kututteyo tolina gwabula ogenze bugenzi tomanyi naki kyogenda kusangayo sikolangako siina kiki muwooza nemugamba olinawe osobola kumufunya ekifo nti ye nanfunira ekifo omudaala sente mmeka ningusasula wagenda nammeka zo ezo kameeza wali wezeza mmeka awo ebiseera ebyo sijjukira ndiboota bwe yagulanga kuba nagula endiboota naye nga ebiseera ebyo yalya sente entono naye ngaera ebiseera ebyo nga ziba nnyingi emitwalo gyenga 28 nsasula ekifo nengulako n'engoye omuwala nemuleeta nemuyigizayo baziteekawo n'oli omwami nemwesibako n'abeera ng'atuyambako okukolaki okutuyigiriza kati omuwala n'abeerangayo ng'atunda ki zaali ngoye kikaaki z'abaana zaali z'abakulu ebyo sikaati biteekeeyo omuwala n'abeerayo nga bw'atunda amanyize munaye Katonda yampa bwe mba naakola omulimu sirowooza nti omuntu ananziba ngumira kyonna kyenaasangaye naye nga kasitamba nga nfunye entandikwa kati omuwala n'abeera mu ngoye ngeno wenyongera okukola ki okukuŋŋaanya sente kati waliwo wafaawo ng'otutambuza bigere kugenda ku luguudo makkati awo omukyala oba yali mu kaduuka yabaaki oba n'avaamu n'alagawa nenfuna idiya y'akaduuka neŋŋendawo nenkalambula era Katonda nga naakubuuza eddala ati mwattu basimanyi lwakisaakapangisa nentambula nenva wano ewaffe ngera siina nti kino oba kiri aba idiya evudde wa nentambula neŋŋenda ekawempe ku 5 neŋŋenda dduuka ku dduuka muntu ku muntu olina w'omanyi edduuka ekkalu nimunaye Katonda eno wino nga watambudde nga wo wakola nga bizinesi egy'ebuilding omwala yakyaliyo kaakati nesanga omuntu nemubuuza wali wangulu wali wendaba edduuka edduuka lyali walungi era alla butunga akuteera mu bbala kansuubira nga wali strategic nnyo naye ng'edduuka bwe liri kkalu liri katale kwennyini kati munaye nga ngeranga omusajja mulaba nga mpangisa dduuka onjirukira oba saasaba oba saawa yogera nti ngenda tukweyongera mu maaso nze nga ngenda nga ntandika edduuka lyali lyaki liteire sooko eri bizinesi owina ekola nagisopinga ng'ono yalina okubeera muli kubanga yalinga akola bulungi era engoye nenzisibako nenziteekaawo kati waliwo senga wange yajja okundaba nemuzimu azitwala azitunda eyeebwabwe mukyalo eggomba kakati nga nfuna edduuka we kawempe nga ntandika kusuubula bintu gendanga mu kikuubo eyo nalinga mmanyiyo bannyinaze bo mwe bakutuukira nga bava ewaffe nga buto bannyinaze bahamidu abo kakati nga nalinga ŋŋendayo nembalaba basabanga sente kakati neŋŋendayo netandika osuubula ebintu nenkola edduuka neribeera ddene nnyo hajasmaani wa produce kati nga nakyagala natandika okumpanga ki nga asobola okunfunya ebijanjaalo biki ebyomuceere biki edduuka nerikola nnyo bwe ntyo nembeera mu dduuka nerigejja ng'ate likola nno nga likola wateekawo kyekyalireetera okukola kye wateekawo abantu baali tebakiina mu kaseera ako nti baali bakina naye nga sikyamaanyi twateekamu nnyo hajji yateekamu nnyo amaanyi ng'amaze olaba nti kitambudde ebijanjaalo ebyo nga price ekkako teyejjusa kubajjukira oli yali akuganya okukola ate wano ki ekyamuleetera okwongeramu kasente ndowooza yajja n'alaba edduuka ng'alaba oba n'alaba nga kintu kirungi oba n'omwami alina engeri gyatumyamu omukyala we n'alaba nti embeera ye emanyi abakyala basinga oluusi ekyandifulemesezza okukola oba n'abaami etujjamu obwesigwa bakuyita kuba kumulamwa ndowooza n'osanga gundi oba n'opaala n'oyo naye gondoza bakufolowinga ebbanga nga talaba mbeera ekyukamu naawe aba akulaba entambulayo gy'oyeyisaamu so twasobola okukwatagana edduuka n'alikulaakulanya mu ekyo ne tuteekamu amaanyi omanyi buli oba okola omulimu olaba ki ekiriwo kaali katale nenteekamu amaanyi n'amagezi nengulanga kwinki oyo gw'olaba nemuteekangamu netumusaabululanga netumukola juice oba yali wa 10 ng'omukaveera ng'osiba netusibanga n'amazzi awo ojjukira abamu bayinza okiraba obi naye munnange omusiraamu ayinako enjawulo ng'alina bizinesi gyakola banywanga ebintu ebyo kati byonna byonna byongera okukola ki anti kakati bizinesi eyo bwe balaba omusiraamu baba bamanya muyonjo
twatunda nnyo ebintu ebyo egundi eyo juice oyo yakolanga nnyo nga bambi abantu abo bamunywa nnyo n'abantu ng'edduuka balimanyi okuva tuba tugambe mayiro nga mmeka kuba nze nasulanga ku nnya naye nga ab'okunywa obalaba just lwataano bw'osalako lwataano naye nga bajja era ku makya nagezangako nenkeeranga nnyo lwakuba nti nga bw'omanyi okola ebintu bibiri olina okuzaala ate omulimu okukeera ennyo kati awo kyansumbuwamu naye ng'oba olina okukeera ennyo kuba ku makya layini yasimbanga nga baagala juice oyo n'ebino ebintu bino nga ebyalayisi ebyo abantu bagala nnyo ebyalayisi kati kataano ako kojjako ku bino ebintu sukaali biki by'otunda nga kyoba osinza ku balala era nga buli kimu oli ajja n'akigula awo alina okugulawo enva alina okugulawo sukaali muceere buli kamu kati webale kola Hajati webale kuyiiya era nga mbadde muyiiya nnyo edduuka likyaliwo edduuka nalyo munene livaawo buuza litya kaakati munnange era nga bwegambye nti abaana baakulira oba Masaka oba abazadde baffe edda baakuzanga bulungi abaana empisa zino kintu kikulu eyiza kiyinza okufiiriza oba okusitula kati nali mu dduuka eryo edduuka liri bulungi edduuka nga likola bulungi kuba nagala ne bebi wange naye nga naye nasobola okukola naye paka naye munnange nkyaza abakyala abo be naggambyeko emabega basenga baali bantu bakulu kati bajja ewaka nga Haji wava ino ku mulimu ng'ayita ku dduuka nanona ku ssaawa 3 bajja ewaka nga bumanyi abantu abavudde mu kyalo obuyonjo baleka baatuuka bukyali nga batuyingirawo essaawa 3 omwami n'omukyala kale bambi kyankwatako nnyo kyampisa bubi nnyo nekinkyaya n'edduuka eryo nentandika otagala okufumba ennyama ekiro ekyo omugenyi avudde mu kyalo tosobola kumugamba oluusi mba mwalidde binyeevu babijanjalo bakisika nempulira bubi nekintwalira obudde nenfumba ennyama kiro obwongo bw'ebyenjanjalo bwa tebwajja nakujja oba ennyama olwedde twagirina mu mmotoka nenfumba ennyama ekiro ekyo ndabe ng'ate bambi balina oggirya basamanya oba bo kyabakola kita naye nga kyemmanyira nakyo kiba kibanyiiza omuntu omukulu tasanga mukyala waka kwezi essaawa amma nekitandika okumpa obudde edduuka nendikyawo nenkyusa omulimu nodda ku mulimu ki nengenda mu kibuga naye weetoloolerawo mu kibuga tofuluma kibuga omuntu kwega omuntu talina kufuluma kibuga mu kibuga we wali omukisa kaakati nengenda mu kibuga nengenda mu byengoye ebyo waziddamu jjukira mu wali mwasookera luli kati nengenda mu mpya waliyo jjajja wange ajja tyasiya nga gyakolamu nebanfunira ekifo nentandika kati mukunfunira ekifo ekyo wali emabegako nze kojja wange yali aŋŋambye okungulira ekyalaani nga bwemmala okiyiga nze nange olwatuka mu bufumbo neŋŋamba eyanjije mu kyalaani nze kojja wange yali aŋŋambye okungulira ekyalaani mu byonna nga tunakola kyala kyonna soka ogule ki ekyalaani teyali musajja mubi naagula ekyalaani nga kijja kiri mu bokisi nkibeerawo awo kati mu kugenda mu tawuni eyo nenfuna omwana omuwala natandika otunga engoye kati engoye yasooka tungira nasooka kipangisira mu wuno nempangisa mu wuno era ekifu nemuteekawo n'atandika otunganga engoye balina ekyo kye bayita babita kolijja obuntuntu obwe ng'atunda ne bajja ne babusuubuza kati bwe nagira ne mujjayo netandika n'atunganga engoye eziri ennungi nga nzitunda mu tawuni nembeerayo mu tawuni bwe nabeerayo naye nensenguka mulina edduuka neŋŋenda mu ddala neŋŋenda ku mukwano akeedi ng'awedde nentandika era nembeera nga ntunda engoye ezo ebintu bwe bityo nenyongerako eyo oba bulangiti biki bizinesi okubeera nga negejja kaakati mba ndi awo nkyali mu tawuni eyo nga nkola mu tawuni waliwo olubuto lwe nafuna olwa bebi wange kati bwe nalufuna ebiseera ebisinga olumu nga olema okugenda mu tawuni n'obeerako ewaka ng'onafuye kati mba ndika leediyo kwaliko nga puroguramu ya gavumenti era puroguramu ezo era nja kwongera obeebaza nnyo mmwe abajja ne mufuna ekintu nga kino kiyamba nnyo bambi omuntu omulala era tuba tusaba bafunireko ebyokuyiga kati muna epuroguramu eyo yali nga y'abalimi nga bateekako abantu amaloboozi nze nyina yiika emu kwenimira ate nnundirako ente nenfunako sente nyingi konze wange omanyiza ekikolagana n'essente awo ndabaawo ate munnaye era ffenna tunoonya ssente kasitola be wali ssente awo bujja kunsangawo awo opportunity bw'oba olina ogikozesa
akati nga ngamba wangi ono agambye ekiyiikeemu nsobola okukola kyonna kino olwo nno ntandika pulaani ate ey'okufunuma ekibuga. Edduuka ate kati olijjewo ononye yiika. Kati omanyize Katonda yampanga ayagala nga mbala Christmas eno. Christmas bwe yatuuka bwetu epapa ngoye nga ziggwawo nga ngoye nziteeke bweru mu lukuubo bwemu ng'osala nga tutandika abange kino kyamutwala bwe yabiyimbanga efe twali bwe natandika ne bala abakyala kwa mwalimu omukyala ko nadde bowe gundi bambi yafa ne bawe naako isa kikungwe nga tukula naye oyo omukyala kayende nibe nangaja ti oli muzibu kayate kano kwakikoolese nti gwe ddaawo nga naye ajjayo gomesi yali wa gomesi nga tuziba mu lukuubo nga mutandika kuyimba. Tumanyi basajja be batera okuyimba ku luno bakazi be bayimba. Buuza bakazi ki bakazi ki wandiseeko ab'ebbeeyi ebiseera ebyo bbeeyi nga oli mukyalako nalebo nze nga ebiseera ebyo nze nga neyita mukamugagga muntu akati alina kulinnya naye nze nga kola ki nga tuyimba ngoye nga tuyimba engoye nga mugamba naye nze mukyalako nalebo omanyi nze sidda mu kibuga nesikolagana na bintu bimalira budde njagala ssente nga munnange wange kuba nalina emmotoka nga nyina ovuga emmotoka nenjeta mu kibuga ate n'okomawo biki ebyo onoonya paakingi byonna ebyo. Kaakati ekirungi wano twali tumaze okugulawo twali tetunnagulawo kaakati nga ssente zange ze najjamu naliko ne mu bbanka nga nkuŋŋaanya ssente zange ze najjamu okumanya Katonda yampa bwe ŋŋamba ekintu mba nkigambe waliwo omwami nyumya naye seeka nga ŋŋamba nti nga mugamba njagala ettaka bweriti ne bweriti jjukira wawulidde ku rediyo kojja wange yali yampa amagezi oli yafa gwe naggambye w'ekyalaani Madiina bwobanga ogula ettaka togula nga tewali takisi wooviiramu n'oyingira mu nnyumba yo nange nga mugamba nti gwe wategedde kojja wange olwo yamaze okufa nga mugamba njagala ettaka naye nga titi ku meyini nga bwe ba mu mmotoka mu takisi oba mu ki ng'omwami alinoonya asooka alabako nga ogundiko era Katonda kye nasaba munene n'akimpa kati wali kakere nga awo ku 18 ku meyini kwennyini eyo yennyini asadda namu nagula buguzi nga ngula ettaka era alabika yiika naye nga lyali lyakibanja munnange bwe namala oddigula okumanya ebizibu nga nyini ttaka ategeera nti oli gwamanyi yatunze nga agamba kyamaani oyo mugambe yaguzaawo ngenda kutundawo njagala kutundawo mu kyapa anoonya sente saagala gyasumaanyi kukwata ku ttaka lyange kugatta naye ku ttaka saagala mugaa nti ttaka lyange ampe ku sente nteekemu olwaki wali toyagala nga saagala gatta ttaka lyange kati nga mbeera awo nasooka nfuna emitwalo aga biseera ebyo nga lyalayisi yaŋŋambyemu kitundu nafuna emitwalo 5 nga muwaako ng'omusirisa oli omusajja ali mukadde muyaayi olwazi mwana azikwata agamba nti nze mbagamye yala sente nga ziweddeyo ntandika kunoonya omuguzi awo nga ganneesiba kati nawe nja kakadde biseera ebyo mangu nga ŋŋamba bintu wali bwe wati newe wati naye leeta sente tugulewo nga kwaliko abatuuze nga mugamba saagala nkayana ate saagala tawanya muntu awo watulaze wakalu bwe tuba tugula nti twandiguze yiika 5 nga mugamba yiika 5 wezinaawerera kuliko abantu era nga tuno nga apima wano ku kkubo ng'apima neeno engulu nga tuzigatta nga tugulawo yiika nga 2 nawubwamu nambeera n'ebyo nga ntandika okulundirako nzimbako ennyumba yange y'ettaka ennyumba yali ttaka nga kinene nga pona ngenda kirundiramu enkoko era nazirundiramu ng'ateekamu enkoko okutandika kuno okulundawo idea otubuulidde nti oli yakugamba naye ng'okyogedde ng'ekyali ekyangu ekyokulunda wali teweetaaga kusomako konti nsooka ensoma ebino nsooka ensoma kiri nze kyange katannakiwuliranga nga ntandika okunoonyereza kati waliwo omukyala ajati abeereyo ekibuli nga mugundi mukwano nnyo gwa gundi gwa mulamu wange nga kumpi bafuka Luganda ng'alondooza enkoko era nze namukubira bukubizi simu kumpa nnamba ya simu gye ŋŋenda kugula bukoko era bwentyo nengula obukoko bwange nentandika okulunda obukoko bwange kale osobola okwebuuzako ku banno ebyo by'okubreeding oba bw'obuguze kuba nagulayo n'akatabo eyo nga ntandika bukoko bwange nga mbuteekayo nga nfuna omwami awe waffe oba omwana yalina mulaalo ng'ayisaawo nnyaawe ente waffe nga mugamba nga tunoonya n'ente nga tuziteekayo natandika n'ente oba 2 Hajat webale kukola story yo tukyajagalira ddala naye kekumu wano olunaku olwaliro kuba tetulina budde wabula tujja kweyongerayo kino nno mukano kye kitundu kyaffe ekisooka nga tukuleetera Hajat Madinah Ssebulondo
kati awo nno ng'atandise okulunda naye ate ebirala bingi nnyo byazaakola bye weetaaga okumanya nangeri ki gyakikozeemu. Programu yaffe ya Mami Eyakolamu mu kaseera kano ewedde wabula ku Lwomukaaga oluddako tugenda kuba nga tweyongerayo naye twerabira kubeera mukwano ng'ate oyita ku Sharitas by the World osobola okubeera mukwano ng'ate ofuna ku gown gomesi changing dresses kusomesa baana nviiri tuteeka omukolo gwonna.